Nti ogamba otatishafunye babaka. Nale muyafunye babaka. Nemwe nale moina. Anize nale manye kisinde kyosinga kubana bana aba opposition. Nabondi naye nabo babaka nina aba. Boza ku bantu. So mukulu Kimbo ono musajja ayogerera ku mikolo. Bobo ine embaga n'okwanjula. Kusanga 3 mu embaga okwanjula newe kuba kukyala bukyazi. Nafunye omukolo nga 3 mu kugenda kubera. Toseera abantu bangolo okuba nti nkubyaka. Namataba. Abantu benda mataba ndina mmwe. Toseera abantu ba president. Abantu ba president kijja kubaseera. Saka satwogerezeganya olimi olwamu. 3 mu ndina mataba. So asobola okujja nayogerera omukolo gwonna ate ku ssente ezisoboka kuba embeera y'abantu bafagimanyi mumukubire ku essimu ye endowooza weeri aho essimu ebeera waawo musobole okubeera nga mumuwa emirimu egyo mu Buganda wonna bintu twabikyusiza guno omwaka ompya twayongeddemu ne tekinologi oba oli luddawa kaza nsubuga kati abagambye mubadde mugamba ate biki naye emikolo tugikolera ddala gyonna gy'oli ne mu nnimi ez'enjawulo tukola mu Luganda tukola mu Lusoga tukola mu Lunyoro tukola mu Nyankole ennimi z'omu Eastern ezisinga wano ewasooka Eastern wano simanyi Lugwere simanyi Lusoga simanyi ezo tuzikolera ddala gwe ne banno nze ne bannange bwe tulimu oli wajjanga we Busoga soolo muwa katulinamu n'ekirala bano abakomawo ebweru nga talina ntambula talina mmotoka atuse ku airport talina ntambula airport eri border era otukubira ne tukuvuga bano si bya mikolo byokka nene bano badde Kadamu badde Saudi okomyo talina ntambula solo kuvuga ko mmotoka ze baba badde mu America tewali ojja na mmotoka nabo badde mu America no yina gyo badde kasoba nga talina ntambula tewali ojja na mmotoka ku kisaawe n'abeewa mu oba talina yayina mmotoka gwagambye kukima ne obanga boyina abayine mmotoka tiwayagadde bamanye nti okomawo osobola tukubira bukubizi ne tujja ne tukukima amina akalulu wakalabye kagenza okuggwanga ebikonge mu government itale abantu ba analyst abasinga bakoze nnyo ku opposition side nene mu government mulimu ebikonge byagudde bayitirivu Hamson Obuwa nampala ya government yali kutaka Moriko Kaduchu minister omubezi ebyenjigiza ebisookerwako yaliko ne mu RFA eyo ekigwa kiganda ali wansi ku owajenda oba owekikula eky'abantu era mukyala owa president general wa UPC akena ali kutaka minister omubezi ow'ensonga z'amawanga amalala Okero Oryem ali kutaka minister omubezi ow'ensonga za East Africa John Mulimba kigwo minister ow'ebyobutonde by'ensi Mama Mabira ow'ekitigumu wansi alino wakwa mwala we yasobodde okudda n'abamalayo mwala we yaliko minister Salo Pendi owe Tororo wansi oyo bawe yakomyewo kakati ate Opendi yansanyusiza ekisanja kino aliyo nga independent mu parliament kuluno yajja n'akwata kadi ye NRM kati ate gwe yagijjako gwe yali naye mu kamyufu ye najjanga independent ate n'amukuba babadde vice bagala ba independent eyali minister ku nsonga z'ettaka Aida Elios Nantaba kutaka n'abalala bangi abadde yagifuluma gavumenti abadde yagifuluma naye nga ajaji naye ekikono nga abadde akyali naye ekikono oyo ye yasinze okusanyuka ate nga agudde kati kyannebunyisa Nantaba yayambyeko ne ku Nakwedde okuwangula bulungi nnyo era ye yasoose okumujagulizaako yabadde nawe ali kutale senta nga yalwana balengiriye nabo era kigambibwa mbu waliwo omuvuyo wadde gukolebwa ow'NRM nga yagala okuba kodi alafu n'akwata ezize n'aziwa Nakwedde naye nga kigambibwa nti ku bulwa bwava emabega y'omu ku babba Nakwedde ebyobufuzi obirabye kyekyaviddeko abanene mu gavumenti okugwa ekigwa ekyenkanidde awo bantu era ne mu Buganda wano yaliko minisita w'ebyokwerinda Sempijja yaliko ne senti ba district wenzige bantu bamujuka nnyo mu wenzige minisita w'enzige naye ku ttaka naye yalabika yalabikira waliwo omuntu ngo kiraga nti gwe nzo obutaka jjaayo olaba minisita bangi abava wano mu Buganda tebaavuganya nga bakiraba soka abantu yayambye n'abakoba ate okuwangula ate yadde Joyce baagala nga kuba na bosa yazanya kifiriza ate ono omukyalo omunyalonda w'empigi aliwa yaliko minister trade Kyambadde yawangudde yakomyewo yakubye Hildaman be bamu ku bamisa mu Buganda kati oyo ekyamuwanguza Hildaman ye bwe yatuuka eri yamanya nti guno omuyaga tegugenda kuvaawo
nti tegujja kudda ogwamuleta nti gujja kubeerawo ekiseera kyonna yalowooza nti ngejja wangulamu ku lule webiribeera aji amuyita paani emirembe n'emirembe abantu b'empigi b'emawokota abadde abayita kabalagala kakati abantu mu Buganda abasinze okugwa obolaba Lutamaguzi ye wenjogerera atuuse butabika mulago bamutwalidde straight butabika kuba mulago yali asobola kubanga omanyi yabadde ku kamera nga ayina DR forms satu naye nga yafugamba zino zonna tuzirina oba ziri mu ya designer waziterese kakati ng'agamba nti zino ze mulaba wano nfu era wano we bawandiiseko mu biraba n'essimu zaabwe returning officers zino kweziri ne stamp nga bwazikyusa n'azijja mu mukono guno n'azijja mu guno nga nti kati zino ziraba zino namu kati zo ze namu ate kyakubiriza baminisita kati nga tegamba ng'embeera ogiraba nti no abantu b'ebitundu ebyo naddala eyo katwogere kubeewo wano tewali minisita yagudde naye eyo kuba wano yabadde minisita nga mani minisita kwali yabadde Aisha Sekindi yagaano ye minisita omubeezi ow'amazzi bwensi yagaana okukwata kaadi ye NRM najjanga bwali Kalungu president wa Kampala Central owa Kampala kati ekyawanguza Misa Kabanda ffe twamuyambye abaakuba Lubongoyo okumufulumya Kampala ekirala Misa Kabanda yawangudde nga walaba Joe Biden bwe yawangula Trump mu 2020 nti DP yali tenoonya muntu kwegamba ayina busobozi busaanyizo nga oyo temwagala ngayagala muntu abagirawo Trump kyekyali kigendererwa so bo tebanoonya kandidate agenda kuweereza Abamerika naye Misa yabadde mukono ku science w'ebyobululu Misa yali talina bya science bano gundi be bamuzanyidde science muno muganda we RSS na meya we Kampala Central Salimu Uhuru bo baadde bamanya amapeesa geri mu State House mumala okulonda wano wonna ne bagattamu DR forms bwe ziba zitekivaayo bulungi tekivaayo bajuliza eri waggulu eri mu Summit View kubanga mu State House waliyo polling station nga tezibeerako agent yenna opposition ye yeri wali eri ku State House after quarter guard eyakubiza katabu okubula okumutta kati eyo Misa agifunyeko enkumyaza kati eyo gye kyaggweredde era ndowooza we yawanguza Lubongoya so obadde ogamba nti abantu beeri engulu beetegeerera si bakubannyonnyola kyewakola eyakubye John Mulimba minisita yabadde independent yagwa mu kamyufu k'NRM naye John Mulimba abadde akozesa amagye n'agenda natta n'abantu basanze ku lukuŋŋaana lw'ono ng'ate abatta bambadde na uniform z'NRM nga bagala naffe tuli b'NRM mwatubba bubbi tunoonyeza President Museveni kalulu kitegeeza nga tolina gw'otaasa bonna be bamu bakugamba banjwemu era John Mulimba agenda kuvunaanibwa emisango kuba abasirikale be batta abantu eyo akozesa abasirikale ba gavumenti okutemula abantu so kakati olaba nti era oyo ne mu kabinet asobola kudda oyo kati yagwiridde ne kabinet agifulumye oyo agifulumye kubanga ebyo ebintu President bye yagoberako lukuuta n'entungamu ojjukira nga kalakala n'emmundu omujjukira ng'agitadde mu bulago wano bwatu era bwe yavaayo kabinet teyadda n'abagamba mugende mu ndope wa Katonda ne President ansobola ate yadda mu kabinet teyamusobola teyali Antony General yali Antony General yamukasuka bweru abeera wali ku millennium nga yerirambizi na sauna mu kabinet yakola ki teyadda kwe kasoolelesa empisa embi President tabyagala ne kati bano bookero lye mubagudde ajja kunoonyereza ewaabwe ki ekyabasudde abantu babasudde busuuzi abantu bamusudde bamulabye ebbanga abadde tabaweereza bulungi era bwe batabaweereza bulungi kwaleka nkubulire President yakyogererawo nga akalulu tekanatuuka minisita bakkuba akalulu takuzza mu kabinet kyebavudde bamisa bakola ennyo okulaba nti adda akosa sayansi yenna asoboka naye era n'ateekawo n'abakuliza akalala mu constituency muweesimbye n'owangula singa President Museveni bamuwangulira mu constituency era tokomawo oteeka okakasa nti bakuwadde obululu owangudde naye awangudde kitegeeza sayansi yenabalonda olunaku lutya lumu kitegeeza sayansi gwe badde bakola nga tomukola ku gwe wekka ng'olina n'omukolera President bulungi nnyo nga batadde kakakoleza kakola busoga yagiwangudde kuluno yagiwangudde kanso wali wano n'ogamba singa abagoberezi bakimba apres mujjukira bagamba nti okwalako mundi gunte kugenda kubaako mbuwola ba bus tikinga buwola ba mbulera tikinga
abantu bagenda kwetegerera kyabadde Geoffrey Rutaya ngenzeyo kumulambula ku kitwanda jali mu ddali bambi ali mu ddwaliro nakasera ali Kampala nga wano weyebase ayinawo ballot paper bayazije wasima bambi ono omukyala wefudise afudde oluvannyuma ogwa mu kalulu oyo abadde mulwadde wa sukaali kuba bbanga ddene naye akalulu kamusudde weyagudde mu kalulu pressure nezirinnya kakati Rutaya abadde ne ballot paper ali mu mbeera ki kati nga ballot paper kwabaddeko abantu bangi owenaremu ye yennyini wa Nuupu n'owa DP n'omulala kati ng'agamba nti kano akabonero k'enkumbi okalaba kabadde akange naye ono baganye okutiikinga wano nemugamba olabaddewo wa DP ate akola kyennakase oyo alina kati kuba webutabika oba bakoze vice versa ate otamaguzi bamutwala eri nga yeweena naye noono naye agambe nti wano ku nkumbi wano nti babadde balina otiikinga kyokka n'omulera agiraba naye we nemugaa kano sike kakonaga nti kano kekada akange nkamanyi bulungi nemugambe nonga nkumbi ani amuliko kati mukyala we era ngambye ensonga lwaki tumukwatiridde n'ebisumuzo tubikwese mu kasenge tafuluma bamukkiriza okumulaba naye bakugulya n'oyingira ne baddamu ne bakusibira munda kamera bagikkirizayo andigenze bane mulaba kamera era waliwo ayina matovu yalina okukwata gundi yalina okukkiriza abagendayo naye vidiyo eyo agikutte era bw'ogenda ku mutimbagano kweri ng'agamba nti kano okalaba naye ng'asonga kadipi kalulunga kakambwe embeera teyamulese kyekimu abasajja ba mu Buganda ebikonge byonna ku ttaka n'abali beewogomye mu muti Namuggaali wansi Kivumbi wansi Kayemba Solo bagatteramu nti Bukoma Nsimbi yonna Kayemba Solo Christine Ndiwalana ono omuwala eyeegaana ssente nama n'azikiriza Veronica Nanyini by the way Veronica Nanyini okujja mu parliament yagira ku sympathy vote ya Muganda weyafiira mu Kabenje yali mukyala Mbidde bamuyitanga Beyi ya Birime something like that kati Bukoma Nsimbi yonna kutaka Veronica Nanyondo Christine Ndiwalana Kayemba Solo kutaka abantu abanumye babadde babiri naye era abantu ba Buganda mwebalenze mbebaza nti mwalonze bulungi naye abantu bano babiri banumye kuba nabagamba ekyokukola ne batakikola aliwa Christine Kaya ow'Ekiboga ne mukyala Namugga wesembabule emawogola kubanga Namugga namugamba kwali andaba kuno era mukamusalire mukamuwa namugamba nti Susan Collins mu America mu 2022 yalekawo Trump wadde candidate we naga nti president ali muleniye nange ndi muyange lwaki yayogera ekyo nti essaza Susan Collins lyavaamu ery'emain saza lya DP lye bayita Deep Blue State naye yekka avaayo owa Red owa Republican Party naye wa Red yavaayo yekka era teyanonyeza Trump kalulu yanoonya kaki amaanyi naye akangamalire ewange kubaanyi kakati gwoli mu district gye bayita Deep Yellow District nga ne ssentebe wa district agamba nti opposite ssentebe wa district ne bakansala be bo bayitawo dda balinda kulayira okimanyi nga ne kingmaker wa district eyo agamba nti it was a mistake to allow Namugga to be an MP of this area kati gwe kyolina okukola noonya kakoba gabe bannaye eri mulonde nga bw'omanyi lwaki ebusoga bakandidate ba Nuupu 8 bawangudde naye bamaze okuwangula tebagenze magere bagenze wakadaga tebanajja magere bagenze wakadaga straight kukola ki andi ye bawanguza candidate eyawangudde oteekeddwa okuba nga tokuba kadaga toyina kuba kadaga na President Museveni era bwe yadde banoonya akalunga bagamba ng'abantu ate banoonyeza kadaga nga banoonyeza ne President Museveni naye Museveni yawangudde Busoga naye ate ekintu ekyo nakirabako mu kadaga we yakola homecoming balabanga bonna bonna baligenze walabako wenaremu ng'agobawo wano naye Sulengere yawangudde Jinja City nga ye MC w'omukolo gwa homecoming kadaga akomye kyobola nagambye bijirwa nti ekyakusudde bujega kubanga gwe bijirwa kubana kadaga wali ogenda bugenzi wa kadaga ne weeyala n'omugamba Masitula kamuwase na buwasa yakwata kadi wenaremu mwanyina ono kamuwase katutambule bijirwa yadda ino kujja mpala yadda mukwate musimanya ali mu ensaniya ziko teyakibaala bulungi so abaana b'Ebusoga ekikukuba kiba kibalo Bobi Wine yazze Busoga yennyini tasobola kukubirayo kadaga
era ne Bobi Wine tasobola kubira Museveni Busoga era teyamukubira ye yayogera ku kimu manifesto ya February n'afuluma Busoga kubanga yali amanyi kitegeeza ezo stronghold za NRM boba ofunyeyo Katonda bakuwangula giwangule naye ng'okimanyi kati namugamba nti eri Bobi Wine toddamu na kumwogerako wantu wonna gwe noonya kakoba kwagalenga ggwe bakulonde nti otumanyi mwana bakoledde obaga nti nze bannange wadde akabonero kangambule naye nze mumanye nti nze ndiwo ku lwange era mwabalagala mu President Museveni mu mulonde Namugga yali alina kola ngono omuwala yadde ne teyawangudde naye message gy'abadde nga preachinga muwala wa Sempijja ne Nina Rose yennyini Nina Rose muwala wa Sempijja ekyamukubye Kalangwa ye yamukubizza naye Nina Kalangwa ow'ekayunga muwala Sempijja yali awagira Kasolo ye yakubye Nigundi Museke abufuzi Kasolo ye yakubye Namere okubye Namere yali awagira Kalangwa Museke temumanyi byabufuzi yensonga lwaki mundeeta wano andi gwe kati gwe senior ati ndi kuluzinsena era osanga zi TV nga zinkubira jangu oyo gende baganze soogera bye mwagala Namere akaluluke Kasolo ye yamukubye kubanga yawagira Kalangwa Museke owa Buganda yawangula ekyowa Buganda Museke vice president wa NRM mu Buganda so ogamba Nina Rose n'oyo mukyala Namugga bagana okuwuliriza nedda Nina Rose ye namugamba ekintu eki jako enkofiira ya Nuupu tambula mu bantu era Nina Rose abadde atambudde bulungi naye ng'ekimukuba nkofiira yokka kubanga omulaba ne kuguno omukolo gwe bamusitulamu juzi baali bamuyise era yamanya bulungi omukolo gwagendako nayambala na yero ali nayambala enkofiira ali naye nabyonoona bwonoonyi kati nga mbono musiru wa kikaaki bw'obadde okimanyi Nina Rose yawangudde akalubaganye buganye mulangiri yabadde akawangudde bulungi nnyo yadde abakubi naye baadde tebasobola kumulangirira mu Deep Yellow District kuba akyabalaga nti akyali eno abadde akanoonyeza bulungi era Nina Rose obadde omulaba nga gyatambula ebyakyagulanya abigenda kitono akalubwe wafaanana naye ne principal akimanya nti woba oyogedde n'omugamba principal eri gyendi ndeka akuleka kubanga naye abaakiraba Namugga oteesa bulungi mu Parliament mu komiti oteesa mu bantu oddayo ekikukuba kimu Namugga akimanyi bulungi ali kunandaba mu kujja okukwata kaadi ya Nuupu teyali wa Nuupu bamalamu kuba mu kamyufu kaaki akenaremu bwe bamukuba ono yennyini ye yamukuba akamyufu kenaremu yamuwangudde yes kakati bamala omukuba abantu b'Essembabule bwe bamala okutegeera nti Namugga bamubbye buki babbye mubbe era tebamulonda kubanga yali akutte kaadi ya Nuupu bamulondanga Namugga kati ate asigala abawenjiri gye batagala wulira abawenjiri gye batagala wulira teyasoma mapeesa pesa gamulema okunyiga pande yakasoma bubi kali kasoma maje yena asoma maji so yali kutaka so kyamukubye kati ne Christine Kaya embeera yemu ye yamukubye kyovola bene nare mu kiboga yajeza otegedde nti abantu ekyalondesa nagundi nankabirwa Christine Kaya baali bakoye nankabirwa yali aluddewo nnyo n'aluddewo abakudaalira abeera Kampala ne bamugamba katukubonereze kyovola bayagamba n'okudda si kyaddidde ddala kati ono Debula Muhooza gwe baleese mukazi wattu ye yazze balangidde mulangirire yabadde ngono owe Busiro South simanyi Kenani Opie yawangudde Matovu ne bwogenda mu constituency tebamulabangako wantu wonna ne weyamala nomination talina we yalagako wonna naye gwe balangiridde kubanga Matovu ade bakukuba kugenda ng'owogana mbu Kyagulanyi nga te bosi kye bawulira so kitegeeza mu byobufuzi kikulu nnyo okumanya wooli abantu b'obeeramu baagala ki oyogedde bulungi sooka otegeere kubanga Kyagulanyi gw'owogana naye kimanyi tagenda kuwangula kati lwaki akumalira obudde ng'ate akwetaaga mu Parliament omuwe ssente mu kibiina n'okutangetange ku mateeka obulyawo amabi n'okuteekawo ku vibe y'ekibiina mu Parliament kuba Namugga byonna abirina wakati daba Nuupu ogiraba yavudde ku babaka 57 kati eri mwana kitegeeze ekkirira buki todda waggulu ate nga beeyingiza ejjemu ba cream ate ne beeyingiza tebagenda kukubira President Museveni nga bwe yagala kubanga ab'ebusoga gwe manya nti Kadaga ajja kubalagira ekyokukola kuba akyali decision maker akyali king maker ate ye wa Museveni tojja kumugjayo
baba nagamba nti Busoga kokasi bajja genda ngayo kasana agiyita yagenda n'okusala wandi agenda ogikulembe kali Busoga ogambye nti abomu abo bagamba ne batawulira areas ezimu ino kusegera kakati bana ababadde mu areas nga NRM tefuga naye nga naye Lubongoya namugamba alina fuluma Kampala taliimu nengamba walisigade Kavule alina gifuluma asigade Kavule nga mwogeze kati abantu babiri wano mu Kampala nakugamba tebasobola kuwangula Lubongoya ne Wayiso abona bakubirawo Nyanzi ekyamukubiza era nze namukubye abantu be Kawempe South nze gwe bali baagala Bobi Wine aleta muganda wa mujja mu Kawempe North kuba eriyo constituency Nyanzi ya wangali amuleta wa mu South kati mbagamba abantu be Kawempe nti kati mulonde Madina asereko wenale mukati ebyomuyaga tebiriyo gwokyuse ekibalo abantu banyiga ne mbagamba kati bangamba tulonde ne kati ogenda badde nebuuza Madina talina sente kakati obululu bwaba n'amaanyi tagalina kati nembalagako nembagamba kati kambalagiko era nabagamba wano Bobi Wine muddeyo mu video zange era Bobi Wine kankulage nti ekitebe kyo wekiri nteekawo wenale kati Bobi Wine agenda kubanga akulembera wenale bamuwulidde kati olina ekitebe akulembera obanga olina emikolo gyeyagala okukola mu eryaawo yokuita wenale kuba yakutwala mu parliament w'ekitundu era wotamuyita poliisi ejagamba mukolo tuguganya kubanga area MP nga ne tumulaba mwagala kola mobilization w'ekibiina mu area mwagala simanyi mutongoza biki manifesto bikoze biti aliwa area MP w'ekitundu aliwa ate area MP kitegeeza wita area MP ojja kuyitako ne basentebe ba district division naye ale bwana bawali ajja kutembeeta mukama we tajja kutembeeta gwe wadde omulisi Mwanga Kivumbi ne munne Aisha Kabanda Mwanga Kivumbi Aisha Kabanda bamita oyo mukazi Aisha Kabanda ekyamukubye ye deputy wa Lubongo yabona kati bazeeyo Kavule batu naye nemba Bobi Wine nange embagoba Aisha Kabanda ekyamukubye ekisooka tazeeyo ku ground tazeeyo mu parliament abadde avumbera takoze ekyokubiri abadala mukko ekyokubiri nti district ye Butambala okyange etondebwawo tekulemberwangako mubaka mukyala kumala bisanja bibiri bya mudiringano kulemberwe kimu bo bagaba kimu abeeyo baga nti aha tukuwaddeko ekimu bwe balaba tokoze naye katono baziza ne bwe balese bwe bali bamwegirayo mbuyagikwatako kati bamulayiza ne bamugamba ku luno kale katukuzeeyo etegeza naye Idi bamuwadde kino kyokka tebamuzi kadda tasobola era naye oba Aisha alikomawo naye asobola okukomawo bwana aba yeterezeza ate omukyere guno gwe boogerako Mwanga Kivu muchere mbu yebbo yabantu b'Ebutambala yabawo omuchere omubbi yagenda n'akufuna omusuubuzi w'omuchere n'agutwala mu constituency omusuubuzi nga tamusasudde saakitegedde naye ekyo nkimanyi nti bisobola okuba nga propaganda yabyabufuzi kati Mwanga Kivumbi ekyamusudde yongerako nti n'omumyuka wa president mu Buganda nabagamba nti agenda kugwa badde mbyogera wano buli ekyo kyo bakyogera kyo yagenda kugwa era nga wa betting oguyingira obadde ojjayo sente yo bulungi obadde ofuna sente mu bantu ba NUP bonna be tubadde nga twogerako bonna baagudde naye Mwanga Kivumbi ye ebadde shuwa ne Lubongo yebadde shuwa nabagamba wa Lubongo yamufumbire ebadde shuwa era nabagamba nti kati ekyalondeseza Luhindi nga tebalina kyakola omuntu yali alina okuweebwa kadaya nakawa east yali kana akawala kawini nakandi wini kandi ne batwala ekiwojjolo ane batamuwa tikiti ne batamuwa kakati Kivumbi obadde ku Kivumbi vice president wa Buganda yaka 15 nakyokoze yenyini yatugamba kadaala wali njayagala abaka 10 mu Buganda nemugaso okojjeyo akakuwo towamanta kuwambagatira bingi byotajja obakake yali shuwa ati nga bamanyi omuyaga weeguli kyenkugambye ne batamanya nti omuyaga ngukubira Lubongo yayankubidde nange nti kyotukoze otusanyizaawo kibiina okisanyizaawo ne mbaga nti mwe mwesanyaawo naye akantu ke nalaba omanyi nti mu Kampala Central singa balekawo Kataabu ne batamuswitching osanga yandigezeza ku minsi engeri Kataabu deje abadde mu kisenyi omwo abadde tasobola kubanga Kataabu ekankubulye constituency ye ina dynamics nyingi eyo constituency ne Lukwago yagibereramu ngera eriyo kati nga busamiti vyo ku penetrating nga toyinaamu pesa lya NRM era nze Misa Kabanda yali antya nnyo era nze bampita ne bantuuza mu meeting nibanga bannaye president tuyambe tokuba nnyo tuyambe otuleke
nesivuganya kuba mmanyi nti nali maze n'ofulumya ebipande ne ngamba kabanda kankuweyo kino ekisanja tubongo ya wange munaze bulungi agende mwana yakalabudde era ekisanja ekijja so kitegeeza Muwanga Kivumbi malalage okulwayo amalaga adagayina nze nga president wa Buganda kakati yagenze n'atwala ba machinery n'agamba mbu babatidde uwe mbu polling agent bange 7 simanyi babatidde mu nyumba ye n'ennyumba yalaze n'amasase butuli bw'oludde n'ababaddewo babakubidde uwe be yapangisiza okujja e Kampala yabajje mu Kiseera yabadde abajje Kampala nga bageze kola ki mbu kuuma kalulu anti yadde alina ttale ssente ewuwe yataddeyo kwebalira akalulu kalebu katambula anti kakati ye yagambye mbu babadde ba polling agent be nga baleeta wano gundi forms tewali polling agent wano mu Uganda ekisooka polling agent alina kuba mulonzi mu kitundu kitegeeza abamwana wanzalwa wa mu kitundu iteeka bwe ligamba yategeera ono gundi wa muno onazo kati gwe wawuliddeyo Butambala nti nafiiriddwa omuntu wange babazisenera mu Butambala ne mu district z'enjawulo wali bazimbye bazise ebulo wali ne bazise tebaliyo n'emirambo bali ye Muwanga Kivumbi agamba emirambo teginnalabi inga okuzika kwatandise jo baziseyo basatu loza abatadde mu limbo zeeyo naye tebabadde so oyo kulwawo na malala amalala ge n'okulwawo ng'ali talina kyakoze yagende nakifuma n'awanika candidate ninga n'obumyufu tebunnaba n'ebwebibiina n'awanika omuntu gundi nkugobye dawali akuba ow'ekibiina n'awa babaagala emyezi oba yabawasima ennaku 10 ennaku mmeka babaagala bajje beetonde bampuuga oyo tumutadde tugenze ku basajja abo ab'omuti abadduka eno ng'omuliro gwokya ne bagenda beggame mu muti bava mu sigiri ne bagwa mu kalayi ya buto ate nga nayo bava kugijja ku sigiri nakyo bakyogerako nti tebalireetayo mubaka nakyogera ne mbaga bano factories zibakuba n'ennyingi ekisooka mpuuga ya papa omanyi abantu ffe abasoma political science ebintu bibiri tobikolanga mulundi gumu ne wobeera nga nze ggwe kati ngamba naawe n'abatulaba bw'oba onyiize tokola kintu ate bw'oba okyamuse nnyo tokola kintu tokola kusalawo tokyamuukirira tosalawo ng'okyamuukiridde tokola decision ate tosalawo ng'onyiize nnyo ebyo ebibiri w'obisalirawo mu nsonga eyo togenda funa kituufu so yalowooza mpuuga yanyiiga ate wamala okunyiiga ate n'akyamuukirira nnyo kubanga gwanyiize ate n'okyamuka kubanga singa yakola decision entuufu tukatandika ekibiina yali ajja kuleeta ababaka bataano ate abateekeko amaanyi ge gonna ye nyini yali ajja kudda Abedi yali ajja kudda n'oyo omukyala w'e Masaka yali asobola okudda ne Nakandi yali asobola omuleeta naye amuleeta ate ababaka bataano kati akwate ssente kuba yakutte biliyoni kumpi nnamba n'agyononera ku bantu 8 nomination biki bipande bikoze bitya buli omu yamuwa miliyoni 10 nomination 3 n'ezisigaddewo endala zikubireko ebipande n'abamu yaleeta baweddemu nnyo nedda era abaana kasaba akitegeera buli ayagala okwesimbawo ng'agenda bali ku dye kukimayo kasente nupu kasamaliza obumyufu bonna ne nga beeyewali omulundi guno nupu nemweza residue ebisejja bino tumaze okamula omubisi kati nebisigalira kubanga yali asuubira ki weregwe bagubye yasanyiwo ekibiina tekiriiwo tagenda kudda ate wa yagambye akyaliwo nnyo kwekangabiriza kyenkugamba alina emirimu egy'okukola omukalukalu nga bw'atajja buseera alina mirimu ki alina okuzimba ekibiina kye abantu agenda kukizimba ng'asinziira ku ki ng'asinziira ku palamenti y'oku CBS kati kuliko palamenti sebo CBS yamutembeese mpaka kumalako naye CBS abantu bagiraze nti bebeesalirawo CBS nga newokuba essimu ng'okuba mpuuga bakujjako bulungi nnyo kaza mpuuga abagendayo okutwala ebirango byange ebya Buganda First okulonkinga baagaana naye ate gwalinga owa fact kati byewasibye ebivuddeyo baagaana byennawa bye bivuddeyo 000 nasobola nagenda mu kooti kuba naye yennyini banamawulire bambuuza ogenda mu kooti naga nti tukyebuuza ku bannamate kuba ne DRA fomu aziraba nga zeezo zaalina n'oliza alina bamukuba ate mu lwenje ennene kuba abazaali gwe wandize kale gwe jangu naye mulimu ne bwe baateeka mu kifo ekyokusatu kati nga omukyala we oyo ow'e Masaka bamuwa kyakusatu oyo Julika Kandi era yabadde alina kuba mu kyakusatu Abedi bwoneka yakutte kyakusatu Abedi ali mu kyakusatu
naye gwe incumbent bakuteeka mu kyokusatu. I mean wofukwatira ekyokusatu. Yamanya ekisooka. Bobi Wine obuwagizi mu Buganda badde akyawe. Omanyi omuntu osobola okumulimba leero n'omulimba n'enkya. Kati oluddako n'akubuuka. Kati Bobi Wine baadde bamulinze abalimbe ne ku luno protest vote ye. Era kati bakirabye nti kyabadde kirimbo nga bwe mbadde mbagamba. Yawedde. Kati byawedde kati ekisanja ekijja tasaana kuweza abaka 10. Kati ayimini oyo mwami mu kusalawo okwe mu busungu n'atandika ekibiina asilaba bwatwala n'abantu ababaka bana bate baakibala abamugoberera bano bamanya nti baatagayo kasente bamale bagende kati wali asobola okudda ku DF wali era wala yabayise ku luno bonna ne bajja bakava mu kalulu ogenda kuddamu kulaba n'omu alinnyawo wali agenda sigalawo ye ne kasiba nte ne mabikke ate nabo bagenda kwawukana mu kaseera katono ne mukaaku yajja gumirawo kubatalirawo bafudda obaka balance ke kana batabula zaze zonna akaji gwe bakolera kubanga ate empuuga asobola okufuna obwa minisita bano n'abalekawo ate abajja kuba kumaakuma abagambe asobola okukola nga mawu kuba mawu teyabasula abagamba basobola mujje tukole abatatya abasobola okuziba omutima banda yakifunye mu parliament yakikomyewo Wazo Museveni yabaga nti mwena mudde. Yakoleyo n'abaka bameka. Ana batano. Aina nani? Aina ye. Wano Buganda yafunyewo muri Richard Sebamala. Naye abalala yabajjeyo. Ye naye naye babiri n'abalala era yabajjeyo basatu. Naye be batano. Naye naye agenda ka. Yava ku 15 najja ku 9 kati alifuba. FDC yavudde ka 30 n'efuna ye 10. Efuna ye 10. DF yafunye babiri. I mean yani PF. Ne Luluma mumyuka wa Lukwago mu Buganda bamukubye. Ate nga ne Lukwago bagenda muku. Omuwaddeyo basobola kudda. Nenga abadajja record zibeera wano. Tugenda kudda ya kulokutano tugenda koma wano. Tukoma kulokunanga kulokutano. Kulokutano tujja wano. Naye Lukwago ba muwango wasimune ako gundi yo ndaba muwango. Sajja kumbe 5 ali Kampala. Yaliko Kampala Central MP. Sajja 2 myaka 10. Abadde road me myaka 15. Ebyo bisajja bisatu. Afuna omusala guli milioni 8. Kati ayagala ki? Ayagala. Bichi biwera bidde ku stay all babikuletere. Omanyi no road me. Bajja bimuletera bulete. Ngaka nakana ke gundi. Nakana ke akawangu de Sempije. Kabadde nkamusanga ku mikolo nkamubuza. Bichi biwalekayo mbirete. Kachiruta. Asajja bateye. Siungo bululu bwe bali mu kubala kati ndoza. Basabye gundi recount. Ayinza okutayitawo. Ne batabu bale ajja kuwa bagenda mutwala mu kooti bamujje. Wango oli wenare wadde teyakwata kadi yenare. Abadde independent naye nga amapesa ganyiga. Pesa ganyiga genare. Chobola Franka Gashumba yabatamutembeete nnyo. Yae abadde ayina ja reportinga. Era olutalo lwa Gashumba ne Sewungu lwava kuoyo. Wali lwawulire mbijukira olw'okwesomera. Entalo zali mpitirivu. So council Semuju. Semuju yakiriza. Bamulonzerwa kubo ya concedence yagambye naye myaka 15 bamugambye nawe umulamu. Nene abadde namaka manyiro agenda kudda kati yayize. Anti bakasuke bwero oyige myaka 5 mingi. Sewa bakabana bayita bakapere. Moda bakapere. Kati agenda ko mawonga ateye kapere nnyo. Ngakifulumye ekizimbe emyaka 10 emyaka 5. Ajja ko maba mulonde. Semuju. Ne bamusolidde ko ki? Muyaga kukowa. Bantu bade bakoyi. Ate ye kyabadde ayina ekizibu. Tamanyi Buganda oba tamanyi bantu. Tamanyi ani wakuba. Abantu baagala nnyo wakuba. Abantu baagala nnyo. Abadde akuba Nup. Ate ngolwedde mwali. Kubanga ye minisita wa by'obyensimbi. Ekirala abadde taziika tagenda ku nnyimbe. Ng'agamba mbu ye ebyo si mirimu gye. Mbotazinira balonzi sita bichi abekira bamanyi kibalonda balonda bamanyi kibalonda kati bamugaye twagala bazinira balonzi bamugaye nti kantini ya parliament yesonyo kwa myaka 5 katulete mabazinira abalonzi kwana je balonze yana yekikojogo kiri awo tayina mulamu munda mateeka munno tayina mulama gonna mweyita balandi friend naye tayina mumanyi tayina so just abalonzi bakoze nga wangambye ekibogaye bakola season eri bagadde avewo oko bu Sibante Robert ye yadida Assembly agenze agamba agenda mu kooti mwaka kalulu poze yanga bena bibabala bagala kuba kwa bacho ate ne judge agenda mu kooti ate yechi bamubye obululu babubbidewa
wano naddala wano mu Buganda mwabalondedde ku mani ng'obuma buganye mwe mwakyankalanyiza obululu naye ate ng'obululu bw'okulondera ku mani bwakoledde ye agamba bamubye ye DRA form z'alina agamba ali mu miliyoni 9 bano bamuwadde 7 miliyoni 10 namba n'emitwalo nga 10 kuba ono ali mu 7-9 bamubye sagenda mukoti luli bamubba 2 agenda waabe naye bana abasajja ababadde bakakuuma abadde bakatembeeta bo bakakuumye bulungi kati nakyo kibuuzi ayinza okuba nga agenda kuwaba naye ng'omusimbi bano gubalidde ate bakama yeekobanye ne ba Bobi Wine bakyankalanya obuuma kubanga yeke yalondeddeko wadde kaaganye omukwata engalo olw'okuba nti akutte nnyo emmundu n'ebbanga lyamalamu kaaganye okwata ekigaalo naye kanso okubuulire naye eriiso kaalikutte likyaliddamu naye kanso okubuulire singa ensi yalinga Amerika omuntu yandibadde asaana okusooka okuyingira ekkomera mu binu bino eby'obululu yandibadde byabakama ozze n'ojja mu paalamenti n'ogamba okusinziira ku sisitimu okwewala obubbi bw'ekikulu katugule obuuma obuwumbi 10 n'ogenda ne wa pulezidenti n'okimuguuza pulezidenti n'akubuuza nti wa benchmarkinga wa gyekyali kikozeeko obuuma bwakolako ekkongo naye era bwagaana n'omunnyonnyola ne gye bwakola ekkongo obululu bwaggwera mu buvuyo paalamenti neeyise billions n'ogenda n'obuleeta ne bugaana n'obakakasa n'omala omwezi mulamba ng'osomesa ne bwe mujjako intaneti buno tebukolera ku intaneti buno si bwa intaneti bulina power bank naye ate wajjajja wabadde lwaki bwakoze intaneti yabaddeko ekiruhulu kuba wali police wabadde okola ku intaneti wabadde okola ku GPRS kati nawana ebitongole byabyo tebikolagana kakati ati nyombi tembo ojjako intaneti ate ono munna agenda kukosa intaneti process ye eyitemu obuuma anti Jabakama yakakasa parliament tebukolera ku internet so mu nyombi temu ne bamukiriza akole byayagala kati omaze omwezi mulamba nga buli press conference gyokola onyumiza abantu obumba webuli omba bukola twasubwa omutwalo mulamba kusawa yokulonda omane bugaana sikamu si bubiri si busatu district number eyokubiri eyokusatu etundu lya Uganda lyonna amanyi gampedde kati oyo abasana kola ki anti bamutwala mu kooti yajja agamba nti Jabakama jjannyonnyole kooti lwaki obuma tebukola ngeri jali omulamuzi aneewolereza ababimanyi emisanga bagimanya gimuggulwako kuba kati awo simanyi oba kakyuka byakulonda era tebagenda owaabira akola on behalf era bawabira kakiiko baloya bakakiiko ne bajja naye tusaaga nnyo bamulangiridde yayise mu kitundu bale kiri wansi n'abomba omusajja yataddeko kakokola tondekanga naliwo sagambye zino zeeriridde salaba na butambi zino nazeeriridde bannaye ni ebisatu nalukola ze yamuwadde yazeeriridde naye baba yatutta bebaggulawo olugi yate tanatula emmotoka n'essimu katono bamuleke oba kati abawadde bamuddusa mutwalawa oba waka oba mu hotero oba ku poliisi waka poliisi era yeyamugjewo agenda ng'okulangirira ng'asooka n'ayita owa poliisi yadde atwala poliisi yaawo namugamba nti kiri kitya nangiriraani ku bana babiri nga bamugamba nti langirira gundi kimbo ng'akyusa gundi naye ze kanso bwe tunaba tulina obudde nja kubuulira kyenalaba ku poliisi ekyenalaba ekkololo natya ennaku zonna okuva ku lwe baabireeta paka lwe byabimala naliyokakasiza nti akalulu akajja nnyingira paalamenti krisenalabye olina obusobozi olina ebitundu 97 ku buli 100 olina ebitundu 97 ku 100 okunyingira paalamenti yonna gyonna bweyagadde kubanga nze nali ekkololo kano kankabawa abawuliriza n'abalaba nga Nyanzi ebiraga ku DRA form yawangudde nenda lukoola ebiraga nga yawangudde naye ng'ekisooka tebanaba kulaba kasacca bamwita kasacca w'ebyokulonda mu Kampala ekyokubiri nga NRM egamba okufa n'obutanyagwa tetubawa konstituensi zombi twagalako emu oba mutuwangudde oba temutuwagala Madina Nsereko bamulangidde yasose nakkaaba nga takkiriza yakoze bwati kanangidde ekiro Madina Nsereko n'Ennambi bo bennyini beetula mu meeting akaye bali mu okukaanya tulekere gwe tutwale ensi tulekere gwe kati Madina gyatugamba ninawe binalina ngamba bane mu nkubire ku ndulu bagenda saddaaka nze akasimu kazze kasimu kavudde wa namba 2 mwena alemu muwala wange asigaleko Madina akuba emmeeza agamba asigalako atya nga nze nafunyeko ku bululu wakiri nze nafunyeko bungi nafunyeko yadesa tetwangule genuine naye wobubalabala munze ninako akasimu kagamba oyo muwala wange ayina okugira
kati Fadina alega sawa ziweranga saa musanvu alega mwaka kuba ku namba emu akuba ku namba emu namba emu teyakwata namba emu ne gundi yamukubira mwai nabakigatto ne Lukanga yamukubira owawuma ne MP kati kumbe namba emu yali atudde ne Seeke bali abakalulu ku TV abakulu abaseeke bali awo namba emu atana budde bwa simu akubira owa parliament Kigaana neno Farida naye akubira kitaawe ye kitaawe atowa order owebyokonda agamba nze sigenda kweza order yukira amanyi okusikira omuntu atawangudde kwa obuzibu abo balina tebamanyi bwoba wakulangirira mu kalulu epeso olinyiga ne campaign tezinatuuka exactly ogenderawe wajjajja n'ayita byabakama ne mutulawa namugamba ono wenjagala mu parliament constituency yeno ne baluwa n'agimuwa byabakama n'ayita oli namugamba agenda okubiza kulonda mu Kampala mu area eyo ono golangiya ne bwafuna 0 ng'ekyabadde nakaseke byempulira wabeerawo birala tewabaawo science mulala kati nambi yagadde akole logic ku last minute tewaba science mulala yagadde akole logic ku last minute olw'okuba oli namba 2 kuba kyokka ate kyabadde kikoze obubi nambi akasajja kanalukola kamuwangudde ku buli polling station buli polling station eri mu Kawempe North kagiwangudde kati nga bw'ojja gobera olimba obe weesibako bwesibi ku kintu kati sawa ziweranga 7 omusajja yali atuuse okukalangirira oba Nalukola yakuba oba Nyanzi bakubira byabakama nti ekiri mu Kampala ekkololo omusajja wo kyagenda okukola si kalulu kyagenda olangirira byabakama agamba mukayimirize kamale okusindika omukugu bamuleeta looya wa Isira atuuka abatuuza mu kamitingi katuulaawo k'abantu 4 naye nga audience ekalaba era nga kalina ku muzindalo kati imagine akaluka abantu kibalonze nga mumuli mukatesiza buteeseza tuweemu ono batuulwa ekolono Nalukola waliwo nalaba kuto omuzindalo wali boogera kinagamba bwe mutanangirira muba muli amanyiza kati olwo looya nga ze looya abatabaganya looya waatuuka bamunnyonnyeranga buli kimu Chairman Nyanzi naga kati dyala fomu zino zenina nfundeete yendala dyala fomu za Chairman Nyanzi bazibba misana ssaawa nga 7 bazibba batya oli omuwala wa Issa basoma results ezayina zebali mu kuintalinga mu computer wano ojjukira gwe kandi tobe ku researchinga mu dyala fomu zizo Chairman Nyanzi agamba nedde eyo gy'osomye si kyekola ki si kyegamba wano eyaffe egamba kino kati jjukira kyali planned abavubuka ba Madina bava bali mu tent bone bakola tent za divisions Kawempe North Kawempe South amwe yeno Makindye South yamwe yeno kakati abaana ba Madina bava mwene okolomu yabwe bayika mukolo mwene ya Nyanzi ngekibaleese mu kubadira forms ezo Kawala Kanyanzi ke kali kazi kutebe kati omwana akanyola mukono aguze ne megazi kasika kaziddusa zibula ku mudakika tewali nga dia forms zibuze za Nyanzi ngezino okutaasa kati akaddako zizalo isembogga ezalo isembogga ne bazikwatira ku kota gade yekololo ngayingira parliament ejamwoli amwendi sinza butabe bunonya milioni 3 za nomination zoka mwoli sina shida amapesa ago kunyigoga manyi bulungi nnyo setaga nnyo kati gwe ne wawujjidde mu DF okajjayo yonna wenzigira kinayale wali kati dutuka abaneetaaga mwe mwesunge nga kati omusajja w'ebyokulonda agamba Nalukola wandiika nga weemulugunya ku bye illegalities zimwe ze mugamba ze mulabye wano nga kakiko kabala naye byonna tebigenda kuyimiriza kulangirira kalulu ebisiga tujja kugenda mu kooti kati Nalukola nga alina argument agamba nti dyala forms zino ze tulina ezaffe obadde abantu abo basoma dyala basoma nga tubagamba nti oje musoma nfu entuufu egamba bweti nga bo basigala bagenda maaso omusajja nga abagamba kati ezo maali mwemulugunyako ezo zoboteka mu kiwandiko negyo batuli 7 gw'ekiro akaluba kalangira kwezi essaawa Nalukola nga agamba kakati essaawa zino weetaaga omukono gwa sekretary general w'ekibiina kuba kibiina kye kiba kiwaaba yadduse dda yagensa nga na mukaaga ogw'emisana weetaaga edidi pepa y'ekibiina weetaaga okutayipinga weetaaga n'okootinga ku mateeka ekiwandiko kijjule weetaaga n'okunoonya dyala fomu ozicodinge nti dyala fomu yabadde ekuka emwanyi zoni dyala fomu nga Nalukola n'abagamba sebo w'ekitiibwa ffe akalulu tukavuddemu mulangire bye mwagala ffe tugenze n'agamba Nyanzi tugende eka ne bagenda
naye Kasajja ne kamulemeredde yasuze nako ngali nakone kamulemeredde paka nkera sawa 2:3:5 nalangirira Madiina kosi kati ekyade kisigadde nasoka nabulamu awo nalangirira Malende naddayo gundi ono Lukanga yadde talina mapesa Lukanga tiyanyize Lukanga yagadde nyiga pesa ku lasti yabadde talina nakuba ate yagadde kuba lisembayo olya namba emu yabadde talina ate ne pesa sikwotuukira sikwotuukira amapesa amalaga salawo mu kitundu kati noyinza otuuka ku ekyo nga tomanyi pesa lya kunya nange neewo na RCC wa Kampala kati babujega kibano we balina abadde RCC nga tamanyi ani yamuwa mulimu yamanyi tamanyi ani abadde akolagana nani so munaye kusaawo omusajja nakoma nalangira Malende n'addamu n'abula n'addamu n'akomawo abantu balooza nga taze kulangira Kasembayo n'abeeraze nalukola yankubira essimu nga bakalangirira Malende nangamba ebintu binnyononeseeko nembaako ennamba gye namwani muga akubire returning office namukubira n'omunyigire pesa kati wamukubira oli namugamba bintu byekawempeyo nga bizibu ate biri mu kigongo biri mu kigongo oli namugamba president wa Buganda first year nga yamugamba munywanyi wange yakasasubuga kankube nakubira Kasajja oli Ismail Kasajja wala Rashid Kasajja wali Ismail kimukubira yamukubira oli namugamba ogwo bwedda bwegwe ninda naye vaawo ntya wano namugamba kimotoka wairi manjo ku tent namugamba kanjogere ne bali organizing engeri gyovaawo driver wa ajabe edala ku tent abere mu motoka ngeri kwa idolingi bali nabo babeerewo bakuwe kagundi era kasita yajja n'amawolangirira yafubutuka misi ndeyamwana kipapula kino kye bakuwanga maze wange ekyali kikimawa ajja kukikimayo ku gundi ku office zono jeziri wali Sebeka wembe ajja genda Obola nkugambye nti ze parliament ejamwende line pesa alinyiga budde ki lino yankubira bamaze dangirira Malende awo tikyatwala budde buwanvu ntikyatwala kyatwala tukwana ne mugana naye noonya ayakasente nangamba weekali ne mbwano wendi sente ne mugana kati kankubira ono nekyasinga okuneewuunyisa nga Madiina ne Nambi bajja kuteresera nga tebalina sente ku bbina oyinza okujja kuteresera anti baali tebalina na mapesa tolina sente jangu ne pesa kati bonanga tolina kuba baali awo nga bali mu kwebuzabuza bakuba simu bwa bulijjo bakubira bala sisi banga limaze wano mu system negine emyaka 5 ngenda omala mu system nze pesa ombulire nze kati kankubuli nze government yajja sagala mbwa sagala bwa minister sagala bwa RDC sina kifo kye njagala kyonna naye amapesa gonna ngenda kusigalanga ngenda kusigalanga nyiga abaluka no banyimidde nga talina sente pesa ate kati twatusenga n'ekyojero tekikola awo kati kiba kyakola wako bwobuli tekikola oyinza suubiza wakati gundi Zahara yabaddewo omulaba n'emyaka gigenderera Zahara yabaddewo ekyojero tekiriiko ebyo kati Zahara ngulaba atirira butiririza ati nidda kati Zahara ekyamulangiriza ekyamazima nti obululu gundi oli Kayita yafuna butono nga olaba obugatiriza buwere ate nga ne Kayita oli talinayo pesa lyonna talina pesa n'erinnya lye nga liraga lya mapesa ozola nti ne jjajja bwe yajja mu gundi ebalabangera nga kitono kigeza kati erinnya lye lisobola okuba lya pesa naye nga terimanyi mapesa eyawangudde ne Busiro South Opio Kenani Opio yanyize pesa kasoli tegeera weriri bangambya omusajja dala situsa okulangirira amatovu Charles amaje ne gamuwambirawo and then gamufulumya bagenza office ye bamukubira essimu pesa ne lijigibwa n'akomawo batereka envawo gyavaawo era n'avaawo ng'ono bwe yavuddewo kinekigo kyabadde kigenderera abaana ba NUP abakulembeze bonna okubwa ebigwo Mwanga Kivumbi omukulembeze wa Buganda kutaka omumyuka wa Ssaabawandiisi w'ekibiina Aisha ago mapesa gange genda mulabe video tuze kutaka nabagamba nti abo bonna ngenda kubasa wakakyuka ebyokulonda Kyemotaayi gyesimbye naye yakubiddwa gundi gye yesimbye ono eyali kakiiko ebugweri gwe bajjako bata Kyemotaayi Mase wa Lukamba naye yakubiddwa amyuka omwogezi w'ekibiina Jolson Nyinyi
yakubiddwa. Senyonyi kwali. I mean amiko mwogezi Waiswa yakubiddwa. Owabakyala mu NUP Flavia Kalole namugaba muwo obwogezi. Senyonyi bamuleke eri mu parliament. Owabakyala Flavia Kalole n'abagabe yakubiddwa. Kabuye w'abavubuka yakubiddwa. Abadde akoze ekyo kuleka taatawo okutwala kasooli w'abantu n'atabasasula. Buli mukulembeze wa NUP waali abasinga abakulembeze bakubiddwa. Tebalina mulamu ako. Era kati delegates conference yandiddamu mangu nnyo okuddamu okulonda ku bifo ebirala. Ate kati onolonda omuntu atali mu parliament ananyigata amapesa. Olwe pesa mwegala muntu atula mu house. Senyonyi yankubira n'agamba abasajja nga bandi bubi nadduka ne kutale center gwe yali ekololo. Yavanga ne mugamba kanyige pesa. Abamubuuza. Ne mugamba goli waffe era we nakubira esimu namugamba oyo waffe mumuleke. Babuuza Senyonyi. Ngamba kubyenkoledde Museveni mu parliament mu ngobe bugobi wemu. Kati Senyonyi bamubuuza ku kali ak'omusibe n'akakotuusa dda akeeriwa. Agamba wa nze wendi. Yaga nti nze njabba kuweereza. Njabba weereza. Si buli abantu baffe. Kama abakumbi. Mubeere bulungi nnyo Council Hassan Nsubuga. Olwakutaano nga Lukwago agudde. Lukwago agwa. Tagujjaayo. Tasobola. Amapeesa ge nanyize tasobola. Naye Lukwago amapeesa ge nanyigidde bali mwezo waffe talina ttaba. Talina buzibu. Era nabe naalem bonna bagenda. Bali mwezo wa ku mapeesa oba waddala? Genuine. Mulina okuba mu ne peesa. Yakalukaano ne wabajja ne wini. Mwana ye ne wabajja ne wini wano teko kuba ne peesa. Okuba ne peesa. Gundi yangambye no Bukoma Nsimbi South yani. Bukoma Nsimbi Solo. Yangambye nti ye bamuteeseteese ku makya ne bamugaago tetugenda kukulangirira ne bona wangu. Njira yete kyobola ye pressure tezamu kubyenga balutaye. Mulaba alina mu kwekolera kubanga bo kyabaguddeko. Tujja koma okulakutano. Tugomba okulakutano nga tubawaliza Disinti mu Kampala Road Mayor ye Ronald bali mwezo Nsubuga Lukwago wamwe poteya. Nange kambetinge Lukwago bwakawangula. Weekend yona sijja kukola. Nawe Gashumba yaga nti DF bweretayo omuntu yali ayina kwagenda okuwente nazigaba. Abantu bange bemukono mu mpere Robert Kabanda ku bwa meya akaba meya bakalonda DJ era nakukalwa meya ba division nakukalwa kuna babalonda Robert Kabanda meya wa division ya mukono wa municipal ye mukono mumunondire musajja talina mutawana musajja muntu mulamu musajja mulungi bwoba omutuuseko ebintu biggwa agumala wakadi ali kweni yopi tikiti bamulonda Robert Kabanda. Amaniyo yawangude mwe bale kunondera amaniyo manya amaniyo wange wa wano andi wano amaniyo wange mwe bale kumunondera amaniyo Sheira amaniyo ubane mpi wa mukono ekikulu ya kati umane mpi wa mukono wawa we mukono kati pesa eriddako lyenyiga kisanje kijja tadda ino okujambuli yenna mugaru ye amaniyo Sheira namugaru ye yawangude wa member of parliament mukono era mwebale kumunondera mulonde meya wono gwagambye munondere Robert Kabanda ano mu Kampala bali mwezo yaliwo kama mu Kampala bali mwezo Kampala Central ndoza Uhuru ajja kudda kwa ya mapesa agamanya ate kati